ngendo okola Bruno K afuse Bruno K Kampala ntunaawumula muli kalungu kyaddonda akutta omuliro fe mwalese wano kuuma amakoma nyimbo batufiirwa waliwo abasigalawo okufumba akatoko kawungeezi abanava emagombo bagenze mu kyalo bajje babeeko kye n'abatasobodde kujja kuziika basange we wakako omuntu muba muli eyo munnange ng'ekiwala ekyeru ekikazi ekikyala naye 223 Bruno namusa mbadde nsaba tukube fireworks tumaleko omwaka guno kubanga buli kimu tukikoze tubuuza Bruno K obuntu obwo tobumanyi tekako neza buledi mulaika bwa bbeeyi bupya muteekeko ekigiri tegirita buzibu bwakufuna oba nevvu tumumamirye tumukonje tukongole nga nkoko omwana yagambye nti Bruno K is a rasta in and out gana mwaga wala ag'okukyaddondo kino muligabi nnyo naye kino yakigamba kineno nsonga nkulu ate nga muwala gwenkunoonya ompe interview naye kino ekikulu abakyala yajja jjiku era yagambye azze mawulire mufumbirwe at the right time. What do you mean? Kuba mugenda tandika okufuuka ba investor nga temumanye kuba kale ezikala balabiriranga ndabirire Bwolwawo ng'otandika olabirira. Ezo kala zaalabirirwanga bulabi ezo. Anti zaalabirirwanga ndabirire nga za ddala. Omulaba n'ennyinda eyo muli. Bw'ogiyingira obukulu eyo kala ojja labirira. Obalaba ne kati oyo Ssebugola ali ku mafuta ge kubira mu selefi. Akaodi yako saakawulidde omwana yange mina yadde amugamba smile to the camera nga munyiivu. Nange. Ne basooke batwe ku mukyalo oyo. Tutandikira awo batwe ku bigambo bye. Nsaba President Museveni buli kimu okikoze guno omwaka salawo gwe. Wa video. Manyanze Mariam Sembati. Bruno K yanoonya. Yogera ko ne kazini wange namugamba I'm now financially stable nanoonya. Yanoonya we yantuukako nankwana mu motoka ye. Namugamba mpemu obudde because before I wasn't following him. So I told him to give me some time. Yeah, to make my ground check up. Okay. Awo mwatandikira okwekwananga amaze okunoonya. Yeah. Era nga nkeberako otuusewa ku kye nakugamba nga womanyi kubibeera. Mwaka kyoro? Last year, August. August. Muba muwezezza omwaka this year? Tuba tuwezezza omwaka. Okay. Courtship eno yatwala bbanga ki? Courtship eno ebadde ekyaliko. We stopped talking like 2 months back. Okay. Ng'obuzibu buvaawo? Obuzibu bwava ku ngoye namblockinga. Engoye zitya? Nalinga ninawe mugulira engoye ne mukono in some boutique. So kati nakikola emirundi egyawera cause bills ze zalinga 5,000 nkaaga asatu ana. So nalinga nkikola like every time he used to come. Okay. Yanga he first goes to get the clothes nalyoka jeka. Yeah. Ngengoye obisasu yanga za sente mmeka? Era nkugambye zali zirenjingira mu 6,000 4. Ya buli weekend yalinga je wange. Nga zongoye zokka. Upkeep yenga wameka 5,000. So mwezi ogubera gwa katandika nga muterako rent. So buli week wamuwanga akakade nga tekuliko za rent ez'omwezi. Saabalanga sente kubanga ezengoye zalingayo. Olusi womuwa upkeep nakugambayo ekintu ekirala so saabalanga. Naye gwe kyoba omanya namukolera videos 3 yangamba buli emu ya $3 waliwo gye yangamba ya $5 then ngawe nkugambe nti buli week nalinga muwa sente so you can calculate for yourself. Kicho singa okwetaaga Bruno labirira lubutoro kujja kutwala buvunanyizibwabwe kicho singa okwetaaga? No. Ndasagala kulabirira lubuto. Okitegeera.
nze nga onagambye nti onali ntandika bino ebintu ne Bruno namwagala nga wali kubanga yangamba situation ye so I don't expect him okubeera nga ampa nnyo you understand because I know his situation I don't yes okay lwaki weefuuka sugar mami kubanga olayika ngu akyali omuto notandika kulabirira omuvubuka omuto onzijemu enseko mbu sugar mami anti kati Abannayuganda mwakikwata bubi mumanyi nti nno abantu ababeera ne ssente aba muntu mukulu muno mu Uganda mulimu abaana bato nga balina ssente even at 20 ngazirina okitegeera I'm 34 so I don't think I'm a sugar mommy Nabo msingako emyaka ebiri because kati utunia rent y'abawala abato tasobola kukolera video tasobola kusasulira rent tasobola kugulira ngoye era samwagalako kunkolera ebyo ate okubeera sugar mommy obeera omuntu omusinga emyaka mingi yeah so 2 years is not a big spell. Man, baby, also when I sina mwana sente sija kuli na mafuta actually sirina mumuroka nkalu nimukuchima mwana na sina mafuta kalimi kalimu kukaba so sikobadde okundiposinga kuneona ncherede kukali mitwalo 10 nondilake 10 endala wakati sina mafuta dateeka mafuta nimukuchima mwana ejukira kati muchima kumachani muteka n'olweggulo yes mwana baby omukazi ankubira amasimu ono landlady simana kyamukolera kyokka Ken madde mukubira mpe ku sente naye my offline then oli omusajja wa video we were shooting on Wednesday I met him yesterday ne munyonyola video guy mwana baby ngawe nagamba bintu bino byemoroka byayingira mu upkeep like lwalyompade so balance about you can help me with like 200,000 okay maybe so because yangingira mu plan that money zigena kumala till when I jump Friday wakana because I want to send this zanzigwa because of that stuff in a little motoka ayingira extra expenses man baby uzo bweni nice tukomewo nenze mbabuulira kakati omuntu agoyinzeeko wa omutayina agenda goyinga nenjala okutegeeza abakyala mwenna abakulu abali eyo ekisooka abawala abato bamyaka 18 ku 25 maama abasatu bafuuse dda abakulu oba omukulu mutuvuzeemu speed mbadde nsaba nkikinale wano nkutegeeze abawala abato it is between 18 and 25 kati kyogamba bali abakyala 24 abakyala ab'emyaka 5 bemwagala bajjajja mmwe kati aba bajjajja actually it is between 18 and 24 because omuwala watuka mu 25 ng'ava mu family entegekeeko obulungi baba mubanja omusajja mutuvuze speed kati ndoza musimu beeremu mwekka 21 ofuluma campus bakuwayo ekinene nnyo emyaka egyo 3 egy'okutereeza obuki obulamu ono omuwala muto va ku ebyo kakati njala bategeeza nti abawala abato bo sente bakola nawe otidde emyaka 3 omuntu yabeera ddyo oba mukadde nalabye saba nange abamanyira ku Twitter mbu Haffy okaddiye ndoza bakulaba dda nsanze okwekuukamu nenfubutukayo nenkomawo buto ekisoboka era tubalaba wataano najja natangu kwekutuutiriza eno muffe ng'omulaba nno naye nga wadda naye mbanga kati ebivumo ebitandise okuvuma bya Haffy okuze omukubako ne kuguma muvuze speed eguma likuba toyi ng'omanyi oyo mukulu fe tuli baana bato wano mujjojjuzi twakajja naye kati ekyawukana kati buno obuwala bo tebubatte tebirina ssente obwalaavu fe sente tuzijje watukolawo obubayo ne kihaji naye nga kihaji kikubowa kisweet ekyagala nkifumbirwe kati nojja eno nga weefumbira munzi okyusa emmotoka naye nga nkimanyi muba mukimanyi era kambuuze mwatamushimamu ne sente nzijja ku masengere mba musiru mba nkimanyi olina gy'ozijja kati lwakuba nti abamu tebali ng'ono era ne wozaala omwana bahaji be bakuza abaana baffe era ffe tuli ba anko katusanga anko Simon nga mungi eyo njukiza oli agamba ngenda liki okuwana abawala balina abaana abaana bamanyi obugaali obamanyi obungi anko Simon abeereyo mungi jamu bangi akagaali ajamala kule 18 bagambe kati anko ye taata nga haji yafa kuba haji abuze emyaka gye nga 10 kakati abakyala bano kati ono
ekimutawaanya alina akaana kamu ayagala okuzaala naye ate akyali mu lulo urban excitement yeriwo eyo yava mu kyalo n'atuuka e Kampala gye yafunira ssente nawulidde engoye yazigulanga mukono bwe yava egundi ewuwa yonna gye yava yatuukira mukono tawuni kakati ssente zaazirina nali ali excited ssente zize oba waliwo wezirizo ssente azina kati ssente Haffy omala okuzifuna kubanga jjukira anyumya wano mu statement nti abadde amuguyanga engoye za 6,500 n'amuwerako negundi wa 5,000 izo ssente azina kati ssente omala okuzifuna ziba zizo whichever engeri yonna gyezifuyemu doesn't matter kubanga osobola ozigabako zituuka mu wallet yange ziba zizo kati ssente azinira asobola ozikola ki ozigaba keka Bruno K ne kati njagala okubategeeza bannyabo ne boonampa obulamu tosobola kusinga maama yanzaala ate kati maama wayingiriddemu wano kitegeeza nti sijja kubeera royo gy'oli nsobola okukyusaamuko anytime now ekyokubiri oba otuuse mu myaka egiyiika ate nga taba mutambula yogerera bubi awo ogenda kuviirako olumu mutambula bubi ne mugwa ne mu bizigo temukyasobola kunywera mukusaatuka ne mugwa mu bizigo kati omwana akutuukako nga there is a big difference between you and the other girl then kati Bruno K tubadde tusaba naawe nno okuzeemuko kubaga asatu n'okuddagulwa agalina obanga otuse ku gundi eyasatu nga bakusasulira busasuliza ennyumba bakusasulira busasuliza mafuta ga mmotoka kitegeeza nti nno obulamu bw'olivinga buli at risk kubanga ti ku myaka egyo n'erinnya ly'olina omukazi anyuma kukusanga nanga yakwesibako kuwa wabanga ayagala okuwa bwe kiba by the way tera owulira mbalenzi nti omukazi agamba ampa ssente ze nolusizetagana onsanze envuga yana nonneesibako nompeeyo ekinaana yes that's what I always hear from those boys naye Bruno obanga okyakikinala mu voice note somere eddoboozi ly'owoomereza ng'omusumba ayagala okubba ekimu eky'ekkumi darling ndi wano naye akalimi kaguddeyo simanyi kindikete oba nteerako 10 nazinteerayo okay another thing katono nyenze kyensuubira Bruno is choice y'abakazi bayagala kyobula nga alinnyo mawulire choice andi be balina ssente buli bwe naggambe bwe 14 tebulina tetuganye ne alina okugenda ng'akyusaamu kalekerawo dating abantu abamulabanga star there are stars who can date him abamulabanga webala Bruno K babere excited kyobula ngoli omwana ya Vanessa agamba nga he's a biological father of Holy Fast chigunga olaba ali excited ono omukyala ali agamba ali mawulire kuswaza Bruno naye era ali excited sayima okwanira omuwala na oh my god yesayima Kawalaata pane kyadda talina na nviiri ng'omanya same to girls gaye na wakwana nabere excited oh my god your Haffy powers duka nga tumaliza omanyi katubadde n'ennume y'okukyala emu ey'olulyo ebadde